jako akawuwo. Olunaku olwaleero omubaka wa Kyaddondo East era omutandisi w'ekisinde kya People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu lwabadde alina okutandika okwebuuza ku balonzi ku by'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga ng'ono abadde wakutandikira ku kisaawe Gayaza mu kitundu kya Kiikirira. Bobi Wine ngali wamu n'abawagizi be basimbudde okuva mu maka g'e Magere mu luseregende lw'emmotoka wabula watuuse Kasangati basanze poliisi etadde amaggwa gaayo mu kubeera bano tebakkiriziddwa kweyongerayo nga wabaddewo n'okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa poliisi n'omubaka wa Bugiri Asumani Basalirwa. We have accepted we are under arrest. Okay? No, that's what they are saying. Let's just drive to police. But I not say the cars are broken. No. The drivers have left the car. The cars are abandoned. Where do you want? Where are your cars? You're the ones who are blocking the roads. Why? Wano poliisi evudde mu mbeera n'etandika okukuba amasasi mu bbanga wamu n'omuko ogubalagala mu bantu ababadde batambula n'omubaka Kyagulanyi. Poliisi egenze mu maaso netandika okugomba obwala mu bantu abadde batambula ne Bobi Wine okubadde Kiza Hakimu Sulaiman Kidandala omubaka wa Kawempe North Latifu Sebagala omwogezi wa People Power Joel Ssenyonyi munaddipi Bijirwa Moses musisidde video okuva ku University Makerere n'omubaka Kyagulanyi yennyini. Poliisi obusungu ebujje ku bawagizi ba People Power nebuuza ku bannamawulire era munnamawulire Ssematimba Bwegira akwatiddwa olwo bannamawulire abalala ne basa poliisi ku nningo okutuusa lwayimbuddwa era ng'ontogeddeko naye. Tuli bamawulire you won't even us be on duty. Kati natugezaako okutusindika nange kyengezezaako okumulaga nti naffe weetuli tetulina gye tulaga tuli ku mulimu kane batandika kunsibako kintu kimu mbunwanyina wa poliisi mukubye basazeewo kwagala kuntwala bansibe naye ni musanyufu eri bannamawulire banange mwenna nti kuba timuvuddeyo ne mulaga solidarity okulaba nti nze siremera munda. We are not a politician ukitegera, we are journalists, we are performing our duties diligently era tetujja kukkiriza mbeera eno naffe bannange bannamawulire banaye mbabulira tulina kwebeereramu nakwerwanako. Abantu beeyongedde okuva mu mbeera ne bayiwa kasasiro mu kkubo wamu n'okukuma omuliro era poliisi erabiddwako ng'egenda mu maaso n'okuzikiriza omuliro guno okusobozesa ebidduka okutambula. Bannayuganda betogeddeko nabo bategeezezza nti poliisi tekozeseza bwenkanya era nga ne ssemateeka w'eggwanga bamuvaako dda kati bali ku ntoli za muntu. Katabaako bakayuzeyuze tumanye tetukyalina kintu kigenda kubeera nga kifuga eggwanga olw'ensonga nti abakulembeze bateekawo amateeka genda weebuuze ate batuuka ne bamala ne bagaana omuntu okwebuuza. Oyo mubaka wange era tujja kufa naye. Uganda Mbene n'ennyamiza eraga nti amateeka weegali naye tegakola. Waliwo abali waggulu waago nga ye alagira bulagizi wadde etteeka ligamba ki ye agambye eki. Bw'otunuulira essaawa eno akawaayiro kalagira omubaka ono okujja okwebuuza ku bantu oba yeesimbawo okuba pulezidenti oba nedda. Bamukkiriza ate ne bamala ne bamugaana. Kitegeeza nti bano bakuweesa ddyo ne bakugisaako kkono. Gera okutiisatiisa twagala amaanyi ago mugateeke ku ground obedda tuli wano nga tukasuka tiyagasi tumuddiza abantu bano twagala bakuba kibooko naye bwe tukwatako omuntu y'omu owa omujaasi yenna wa poliisi omu ku bannakisinde kya People Power omulongo Kiza Hakimu agamba nti ensi eno eweddemu obwenkanya wamu n'obwerufu.
Enkanya Museveni ali Kiboga atambula ennaku 10 teryamukuba ku mukono maje gamukuuma naye onaze mu kitundu kye kyakiikirira bagamba mbu talina kubeera mu kitundu kye. Twagala okutegeeza bannayuganda ndowooza ekiseera kitandise omwaka guno gwennyini buli omu yeesiba ebbiri atasobola kwesiba bbiri eggwanga lyaffe alikole ki aliveemu ke kaseera tutereze eggwanga lyaffe teri kirala kye twagala. Waliwo omuserikale wa poliisi akubiddwa ejjinja mu kajagalalo kano era naye wakululojja. Oluvannyuma Bobi Wine ne banne bagiddwa ku poliisi y'e Kasangati ne batwalibwa ku poliisi y'e Naggalama wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.